mukyala Debbie maama w'omwana wange akkirize nti I moved on. N'embaga gye nawasa, it is out of love, it's not out of any coercion oba it's not intending okuhatinga anybody. Nze ndi musajja ali very independent. Honorable, singa oyagala Debbie akuveeko, Debbie akulembeza nnyo ekintu nti akubanja ssente. Akapapula nze ke nalabako nkwaliko $1.5 eza $, ne $5.5 eza muganda we zewali azaamaanya. Lwaki tovaayo Honorable n'oyiriba ssente ezo oba n'otoola ku ssente z'olina oba n'otunda ku mmotoka z'olina n'okuŋŋaanya ssente n'oziwa Debbie ne mwawukana mirembe? Okay. Ku lw'obulungi bw'omwana wange, olwa famire yange n'emikwano gyange, bw'abanga ddala mukyala Debbie kyakulembeza gwe $1,000 ng'agamba ebyaddala ng'agamba agummanja, genda kugufuna ngumuwe. Ne $5,000,000 zagamba nti nazibba ku kojja w'omwana wange, abakojja w'omwana wange nkimanyiiko. Nina kampuni yali etunda amamotoka era kyemmanyi brother we oyo gwayogerako n'atuukirira omu ku bakozi bange ng'ayagala bamuguze emmotoka, ffe twali tetulinawo mmotoka, n'amuwa essente. Ebyaddala kyenamanyako ndowooza oba aliwo kyagootaana bo bombi, taliiwo oyo munnange kati. Naye nze nga saakiriimu direct, weewaawo nali oli mmumanyi era ne bamuwa ne receipt. Naye bwe kiba nga nakyo kyakulembeza nti paka nga bamuwadde ssente ezo nazibba nakola ki, oluvannyuma lw'ebbanga lye twayawukana kati lwavaayo oluvannyuma lw'embaga n'essaala. Bwe kiba nga ekigendererwa kye ayagala muddize ezo ssente, ngenda kuzinoonya nzimuwe tulabe ate kikyadda nakyo. Ebyo byonna njagala mbikole ng'omusajja ku lw'omwana wange. Ye takyamulumirirwa kuba tafuddeeyo future ye ne relationship ye nange, omwana n'abalala kuba muto, ye takifaako, takyakiwa value. Naye nga maama yenna waalibadde oteekateekera omwana wo agenda kuba atya mu famire eyo, kuggyako nga si wange. Naye bw'aba omwana nga wange, kyalibadde kirungi maama w'omwana n'omukolera ekkubo eddungi, kika kye temusikira bisiraani, kibi. Kirabika kitya ng'abaana bange balaba muganda waabwe nga nnyina y'akola ebyonzi. Emirimu gyange alinga ayagala gife, abantu bandabe ng'ekitagasa, mumuyite mugambe nti maama w'omwana wange wadde oyagala $1,000 ne $5,000,000 ziizino nzikuwadde. Kuba ekyo nja kikola ku lw'obulungi bw'omwana wange ne famire yange, olw'obulungi lwa Saala, ate naye osange ne ssente azeetaaga. Mpozzi kinaamuwa n'ekyokuyiga kuba mukyala Debbie bulijjo agamba ndi mubbi, yandabirira, yalabirira omwana, sirina makulu. Naye ekyokubeera nti akyalemerako ng'aleeta n'ezo ensonga, amanye ebirungi ebindimu era alaba ng'ayaayaana buli kaseera, alaba nga yalibadde addamu n'abifuna kuba nakoze interview nga ngamba nti simulinaako buzibu. Naye mu kifo ky'otwala ekifaananyi ekirungi ng'omuntu omukulu ng'omuzadde, ye yagambye nti nze noonya sympathy. Sympathy yonna gye njagala nsobola ogifuna mu Saala, so ogifuna mikwano gyange, so ogifuna awalala. Sirina kye njagaza sympathy, egula mata nga ddi bwe nagifuna ne nnyamba.
sisuubira nti yagigaba. Kale njagala kumutegeeza nti bino byonna byekwasa ngenda kubikola tulabe. Bwe naalaba nga Madamu Debbie talekedde awo kunsojja ku lwonzi, omusajja yenna aba ne kituyita placards ze. Buli lwagezaako okuteeka abantu abalala abali around me, omwo nga mwe muli ne bamaama b'abaana banzaalira abaana, ng'agezaako okubasiima n'okubattatta n'ekitiibwa kyabwe mbu kinnume, nange nja kukusa akakodyo ke kamu. Ye byayita ebyamambu ebyange byagaba wabweru, nange nja kukolayo akantu. Era buli andaba ng'omanyi Debbie, nange mmanyi ebyama byo. Bw'oba olina ekyama ne Debbie naye nange nkimanyi. Ate kati awo era njagala kubagamba bwe mwogere ne Debbie abeere maama, abeere omukyala, amuvinga on mumugambe, naye buli ali eyandaba nja kumenya linnya ku bunnya ti ssebo gundi ABCD ogimanyi. Debbie yagiŋŋamba bw'anaagala ngenda kufuuka MC Cuts. Nina ebyama byammwe eyo nga mbirina wano bwe nti. Tolisigala kyekimu bwe ndikyogera. Nina abantu nga bwe naayogera ekintu Debbie kye yaŋŋamba ne kye ninako obukakafu ne proof oba vidiyo oba kifaananyi gwemanya buli omu ayina enkolagana ne Debbie yonna ngimanyi. Era mbalaba mundaba. Abamu muli basumba, abamu muli bamaseeka, abamu muli ba bizinesi men. Mundaba mummanyi. Oli musumba, oli bizinesi man. Nange nina ebyama byo. So mwogere ne Debbie mugambe tukwegayiridde. Move on. Musajja mukole ki? Bwe naalaba nga tekikoze eki nga takyusizza, kuba akikozesa ye okunswaza mu bantu bange mu mikwano gye, nange nja kukola kyekimu. So kati mbasaba nga sinaba kweyisanga mukyalo oba mukazi, mbatuma mbasaba mwogere ne Debbie. Abamu muli bahonalebo, ebyama bye mulowooza nti mubirina naye nange mbirinawa. Ate omuntu yajja okwebuuza byamakyera era bizinesi ki ze mwali mukola ne Debbie okutuuka nga mwatuuka nga mwaba abantu ne mubamenya ebyama byabwe. Kati abantu bwe babeera mu mukwano beesigaŋŋana. Interview yange eyasooka nagamba nti mukyala Debbie simulinaako buzibu maama w'omwana wange. Era siyinza kubeera awo ne ŋŋamba nti tetulina good time. We had very good time. Eyo yekyamuluma gye yagala banje kati lwazuukuse n'ageza ku basajja oba oli awo nga teri ajja mu ngatto zange. Mu bintu bingi bwe mubeera mu mukwano abantu beesigaŋŋana, n'obulira ku munno ebyama, n'omulaba nti oyo mulaba atambula awo mulabye, labayo. Weewaawo ate buli omu abuulira munne. Kati Madamu Debbie ensobi gy'ali mu kukola ayina kyaba amanyiiko ekitonotono n'akitabikamu n'ebitali biki n'ayonoona kibi. Nze ebintu byonna bye yaŋŋamba mbirinako proof yagimpa. Era mbasaba buli alina ensonga ne Debbie basabe busabi ng'abantu abakulu, ng'omuntu omukulu, senga n'amala omuwa essente zino n'atalekera awo, nange ngenda kukozesa mmwe nga defense. Kati mbasaba mwogere naye, nze kenda ddala olaba interview ng'envuma ng'enjolonga, ekinaddako nange kwasa byama. Era musikati kati tussa omukago, nange nina ebyama. Abantu be mutakkiriza ebyama bye mwalina ne Debbie nange mbirina. Mu bigambo ebimu omukyalo oyo byayogedde agamba nti neokwava enjawukana yammwe bw'alina omukyala gye yakwata. Omukyalo oyo gwe bayita Namasole. Kwe kwava enjawukana yammwe. Ekisooka omukyala bwe mwawukana naye yenna
abasinga obungi anoonya ensonga ekukkakkanya n'okwogera eby'obulimba. Madamu Debbie tankwatangako mu mmotoka na muntu yenna, wali naye mu mmotoka ye alimba. Ekyokubiri, okumanya alimba, ayogera ebigambo ebyo kuttattana kitiibwa kya mukyalo oyo, kuba akimanyi ekitiibwa mwagwa. Ate njagala kumutegeeza Madamu Debbie nti waliwo abantu b'osobola okulumya ng'aliko abantu abalala atalina kyakkoze n'asirika. Omuntu asobola okukusiriikirira naye olumu nakkola ekintu oba abalala ne bakukola ekintu ku lulwe. Maintayininga nnyo oba nze oli wa ddembe okukola olutalo nange abantu bamanya lwaki onninako olutalo. Naye omuntu omulala ajja kukubuuza nakukoze ki, nakukola ki. Musaba asigale ensonga gy'alina agiyina nange. Naye bw'anaaba takikoze, abantu abalala basobola okwerwanako. Kintu ekitali kirungi. Si kirungi kuwakula ntalo na bantu bangi. Bwe olumu n'anakola eky'obulabe tomumanya. Bwe twali wano Ichuli yali mukwano gwange. Naye Ichuli yavuma abantu ng'avuma omuntu n'owulira nga weesise. Era namugambanga nakwe mga tokubye nnyo, nagamba okakasa. Ng'abikola mu malala, naye ng'olumu atattanya obufumbo bw'omuntu, bizinesi y'omuntu, ekitiibwa ky'omuntu nga ye akubye no bamuwaana olwa likes. Mukyala Debbie abadde yazikira mu bya intaneti ebyo. Tebirina makulu kye bimuyamba, tebigula mata, naye awulira nga ayagala kuddira mu nsonga eno bw'atyo. Agenda kuweza emyaka 4. Waalibadde nga bw'ogenda mu eyo level ebintu by'oyogera bya kikulu. Oli muzadde, waliwo ebintu nga tebikyakola ki? Tebikyakola ng'olina omwana. So njagala kikiralifayinga si kituufu era tekisoboka. Ekirala, abantu bonna babeera mu mukwano, musobola obeera n'omuntu. Ebikolebwa biba bingi, buli omu ayamba munne. Nze muli mufuna mumubuuze nina kye nali muyambye oba kye nali mukoledde. Naye bw'olaga nti gw'obadde ondiisa gw'obeera ondabirira. Nze nina abantu abammanyi. Ng'oyogera ebyo abantu bakusunga busunzi, bamanya mukwano gwe gukola ki? Ate muyige okwetonda. Omuntu w'oba nga wamusobya, jangu omugambye nsaba kunsonyiwa naddala abakyala kakkana. Bw'oba yabakuddire, olina okuba n'amakubo g'oyitamu agasikiriza omuntu akusonyiwe. Omukwano gwe gumutawaanya, obujja bumuli bubi, alabira ddala ng'omwana omuto muwanvu amuleebya mu buli kimu. Mwenna muli bakulu. Omusajja takula, omusajja akulawa. So agenda kweza 4, level 4. Kati ebirowoozo biba bikuze, tukyambala nkunamyo, tukyaleegaleega n'abantu. Olina omwana wo, omwana we ajja kukulaba. Tukyayingiza basajja, tukyakola biti, ebintu bwe bityo omuntu olina okuba nga obikoze eki. N'oba okoze ebintu ebimu obikweka olw'omwana gw'oba okola ki? So nze emmotoka abammanyi mbeera n'emmotoka ezisukka 5. Awatali mmotoka ekka wansi wa miliyoni 10 ekyakimanyi. Kati bw'oŋŋamba nti akamotoka ke ke kannyamba, abammanyi mumanyi. Nvuga mmotoka zi Range Rover, Hummer, ebbanga lyonna tundulwa, zi Raptor. Akati Debbie oŋŋamba nti emmotoka yo yeeyo. Tulaba nti oba onzikakkanyiza ate ng'abammanyi bammanyi. So sijja kwogera nnyo kusensula mukyalo oyo kuba nja mulekera ekitiibwa nga maama w'omwana wange. Biganya okuggwa, biganya okutereera ebibyo ne Debbie. Ate nga tulaba nga tulina ekintu ekirala ekifaananyi kye tuli okuzimba ekirala ekyokubeera honorable, omujjuvu. Ebintu bino ebya Debbie biggwa ddi, bivaawo ddi mu maaso g'abantu? Ekisooka sandiyagadde ku byogerako. Naye
oluvannyuma lw'okwebuuza nkakasa abasajja bangi abali eyo abalina ekizibu kyekimu ne bagamba nti kya magezi okunnyonnyola ekintu abantu ne bamanya sayidi yo nga kitegeeza nti bw'oba gwe tokikoze public etwala nti oli kyaba ayogedde kyekituufu si nti tebiggwa naye nyinza okugamba nti kyeraga lwatu ndowooza debita moving nga on kiraga lwatu nti talinaayo muntu yali ajidde mu ngatto zange kuba singa abadde ya moving on nga bwoga nti abantu musisinkana ne mwawukana katulina n'ekyebbeeyi nti tulina omwana kyalibadde nti omuntu okita nze naye twakita ate bulungi kyemba mumusuubiramu naye kwe kukwata olugendo olulala ne tukuza omwana bulungi kuba ndi muzadde n'okuteekerateekera omwana waffe ekkuba eddungi n'emikwano emirungi n'okumugatta ne banne kuba tumanya Katonda kyaleeta nze nange banzaala omu sandiyagadde mutabani wange kulya mu bwebolereze nga bamaama b'abaana bange abalala nina abaana ndi yes and I'm proud to say that kyalibadde kirungi bamaama b'abaana bange abalala nga balaba baswaza kitaabwe n'okumuweebuula ate nga n'oli mutabani wange saagala baana bange mutabani wange bamulabe bulala n'ab'eŋŋanda zange nze nina bakoddomi bange nina banyazaala bange nina mikwano gyange benkola nabo emirimu nina abantu ab'obuvunaanyizibwa nga ebigambo omukyalo ono byayogera tebibakola bulungi ekyokubiri bw'obeera nga olina omwana n'omuntu walibadde obaako owookoma n'ogamba mbu kino ku lw'omwana waffe ankyerekereze naye kikulaga lwatu nti Madamu Debbie akyali mu mukwano n'ekisiikirize kino nno kiwa ekyokuyiga abakyala n'abaami naddala abavubuka n'abantu abakulu buli omu gw'olina tota bw'oba olina ekyomugaso ky'omukola ki ky'omulabamu oyo omusajja gw'ogaya oyo omukyala gw'ogaya olunaku lwe lulikya n'agenda lwe gw'olabanga talina makulu olunaku lw'olimanya nti wa mugaso